Alright, tuwaliza mu programu eno fe twatandise ddala mwe tweyunzeeko tweyongereyo ffena mu programu eno zinga bwenda olunaku olwaleero. Okusiiba abayisiraamu kwe basiiba ekisinga okuneewunyisa nti bwe bakuvaamu era nange leero njagala kuyiga kantuuleko mu kiraasi omutume wa Kristo yatera okutuula njogera ku Dr. Joseph Serwadda manyi naye abatume bangi mu nsi eno naye nze njogera ku Dr. Joseph Serwadda yamanyoga nange leero ndi mu kiraasi njagala kuyiga ndowooza leero mweyunzeeko mu kateba mabega ndi banka bencha naye njagala kuyiga lwaki bwe muba musiibulukuse mubanga ababadde mu lutalo ekyokulabirako producer wano bokka ambasada gyagenda oyo yantankudde nadde saagala biyingiramu naye yaŋŋambye nti ssebo eno abeeno batema amazina ŋŋambira amaani bo baakoze eki ne Haji Rubowa ne Sheikh Abdul bwanaabazze kale mpa ku buvidiyo bubiri nga abayisiraamu batema amazina nga beekulisa ekisiibo. Even the government agrees. He's a dangerous Even the government agrees. He's a dangerous mbalamusizaako mwenna mwebale emirimu naye ebyo baatwayiriza byonna byabadde footage tewaliwo basobodde kusanyuka mu ngeri eyo ebyo bibaddewo bibadde bikadde sebo bibadde bikadde byonna mbirina okuva emabega eri ng'abantu bakubirako endongo n'abawarabu eyo babeera bazina ku mbaga zaabwe oli naagenda ng'abugattagatta bw'ati. Mujjukira wano nga musiraamu nammwe atugamba nti waliwo eyabadde alina kyayagala okumuwa naye n'agaana okunywako n'agamba okusiiba kusooke ku ggwe bwe kunaakomekerezebwa awo. Omwezi gwa Ramadani mu busiraamu kubanga okwoza olugoye. Olugoye lwaffe lubadde luddugadde ne tugenda ne tulunnyika ne tulwoza ne kitwala ebbanga nga tukyalwekenneenya ne lumala ne lukala ne tulwambala kati tujja kuddamu luddugale. Era Katonda Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ti Katonda takolangayo muntu atasobya ng'agenderedde oba ng'agenderedde omuntu asobya omusiraamu asobya agenderedde oba asobya nga tagenderedde omusiraamu anti Katonda yakiteekawo ate ye akola eki omusiraamu asobya agenderedde oba asobya tagenderedde. Sheikh Aman omusiraamu asobya ng'amazina agabadde ku screen gakunyiziza ate ganyizaamu ki so we tuli wano omusiraamu asobya agenderedde oba nga tagenderedde.
abatuwuliriza abalungi bassebo ne bannyabo mbalamusaako n'ekiramuso ekyatuweebwa omutonzi waffe ekigamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bannyinaze baganda bange bato bange bakadde bange abatannafuna kakisa kakusiramuka mumwe nga mwemuli abasodokisi abaprotestante abaseveniside abakatuliki abajehovah's witness abamuwerawo nga nkaaga naye olw'obudde kamalize ne bato bange bana balokole abazze mu kinaana nga maze n'okwavula emirembe gya katonda gibeere gye muli. Sebo moderator nkwebaza naye waliwo ekintu kyendaba mu nsi ey'omwoyo sokoddemu ekibuuzo kyange ekintu kyekyomwoyo ngenda kuwa obudde omwoyo wo ajja kukuyamba akyogere kati nze ali mu mubiri sokoddemu ekyange omusiraamu asobya agenderedde obanga tagenderedde. mbadde kusaba moderator ekindete wambuuziza wano nga tuli kubuuza kino lwaki owandiika ebibadde byaffe eri kakati nze kyembuuza ekibuuzo wagi yakizeemu ddayi ansa yakyo yazeemu ki omuntu waliwo kyetuyita awa nafusi kati esaawa zino ziraba tubadde mu ramadani nga sheitani nsibe era nga tewaliiwo omuntu ayinzaga nti shaitani ekoze eki ekitegeeza buli muntu kyabadde akola abadde akikola kusinziira kwagala kwe. Omuntu ono njagala obeeko w'omuteeka mu kabokisi bw'ogamba omuntu mulumba omutaddemu ayo omutaddemu buli muntu yenna njagala olowooza gwoba olowooza nti nimba mu mwezi gwa Ramadhan Allah bw'asiba omuntu akikola ku lulwe gwe kankujje mu moderator n'abalala tusigaze kojja wange n'oli omuki omuseveniside n'omusumba w'abalokole bwe babanga bamazima ng'ekiriro tekikola ku lwabwe batunule mu kamera batubuulire kavanga babaawo okutuuka kati baakaagala abakazi bameka sigamba kuwasa ekitegeeza nti waliwo ebintu ebikolwa ng'omuntu abikola ku luki kyova olaba olwali tusanga omusumba nga pasita Sempeke yabadde ekinti ayina omukazi owokubiri olumu ayinza okuba yamusuula mu nnyumba oba okukola kitegeeza omuntu akikola ku lwe ekyokubiri moderator mulimu ebintu ebimu bwe tuba twogera ku nkofiira na kanzu byeyawulidde naye bwe tuba twogera ku bikolwa tuzingira wamu omuntu agwa mu kikolwa ku lulwe. Kati wuuyo mubuuzi sitaani ye mulagira okunywa omwenge tofaayo ngenda mubuuza kansooke olumu ajazivudde nako sitaani ye mulagira okunywa mu mwezi gw'okusiiba mu busiraamu sitaani bamusiba Allah yamusiba mu mwezi ogwo waliyo omusiraamu eyayonoonye si musiraamu abantu bonna shaitani tebagisibira abasiraamu bokka anti ojja kumpabya nagamba nti olumba oba ombuuza ansa zange ne statement zenkola I answer you kiwali mikale kati gojja kumbuuza ekibuuzo onkugire ku basiraamu shaitani Allah yagikwata yayogera mazima n'agamba sallallahu alaihi wasallam omwezi gwa Ramadhan gwe gujja nga bwe gwabaddewo shaitani esibibwa bwesibibwa ne watabaawo kibi kyonna kikolebwa buli ekikolebwa kyonna omuntu aba akikoze kusinzira kwagala kwa mutima gwe chairman badde nga bwolaba bwe nkuwadde ekyokulabirako omukono tulabanga mu kisiibo babasiraamu bakyusa ku nsaaya ate bano abasigadde mu kisiibo ekyo era basigalanga bwe babadde bakola oba sitaani nsibe oba sinsibe ono gwabadde agamba omwenge mu Ramadani asigala ne bweggwako asigala akola ki kaakati seitwani mulimu ki gwekola mu busiraamu kubanga bwe kibaako ekisiibo tekola bwe kiggwako era olwo yasigalanga bakozekimukozesa kati twagala mulimu ki gwakola seitwani mu busiraamu neyanziza olw'enteekateeka y'ennamusa yange eyagoozobanyiziddwa moderator olw'ekibuuzo kye eky'amaanyi sinaba kumatiza ntegeera yange nti moderator ategedde nti muzeemu kuba ndaba gwatoleeta kibuuzo kirala moderator ekibuuzo kyombuuzizza wanzizeemu kyovola nawadde chairman ennyo kakati mukulu chairman
tereza ekibuuzo kyono moderator awedde kati gwe buuze wazzeemu nezikiriza nga okubuzaabuza n'okutegeerako bwe kuli oba nagenze wa chairman kakikuddiremu ekyakaaya haja akiddemu so gwe okkiriza nti gwe kikulemye eki ate kimulemye kati akiddemu kiba tekimulemye ate kinnemye lwaki osaba obuyambi wa haji abuuza kyanzikiriza tabuuza kya maka gange nti olina emifaliso emeka oli mulangira mulamba musajja mukulu ayawula kaaya ayawula ku amaani mukulu buuza nkuddemu nze akitegedde kamuddemu so ono takitegedde ekitegeeza tategedde gwe totegedde kyova olaba Haji Lubowa ategeera yagenda okiddamu Haji Lubowa wagenda mu maaso omuntu bw'ataalye mu kisiibo neyeekwasa nti sitaani yankemye tukuddamu kimu ti sitaani musibe gwe mulimu gwe sitaani mu kisiibo musibe mu busiraamu kasita ramadani ebaawo tosobola kwekwasizaawo kigambo kyonna kikwatagana na sitaani bweggwako osobola okyekwasa osobola okugamba nti kasitaani kankemye naye wali tosobola aziza omusango mu kisiibo aba anti falinafusihi kike twakizetta kiba kikyo kati ndowooza nzireyo ku kyembaddeko era buli mwaka waliwo agamba nti buli mwaka afuna buli mwaka afuna ku liivu abafunye liivu bwe kiba awummulamu Allah awummuza abamuggalire sitaani yawummula oba Allah yawummula Allah yamusiba ekitegeeza mulinako obuyinza ekyo ayagala kulaga nti amulinako obuyinza era asobola omugaana okukola kyayagala okukola bugwawo obwaki obuyinza bwa kiseera bagambye nti waliwo sitaani kyagenda okukola nga tamaze kwebuuza ewa Allah subhanahu wa ta'ala so ekitegeeza Allah ono yaddira sitaani n'amuta engoye ze mutukuza mu mwezi ogumu aziddugaze tusoma surati al-Baqara aya 155 seka agimanyi seka vunula agimanyi bulungi la wabluwannakum min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس فبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أقام كتون داغندا kubagezesa mu ngeri zonna lwaki tagambye sitaani kyetubuuza setaani eno lasulira kitegedde mu Luganda kako chairman yabuuza ekibuuzo sitaani rasulullah okusinziira ku bayibuli ate okusinziira ku Quran tali rasulillah mulumba waali bannange buno wano tebalooza nti taliiwo sheitaani yiiyo wendi naye nsoose kuwuliriza kibuuzo kyabo ababadde babuuzibwa n'engeri gye bakiddamu mbiwulidde kati nze kambere n'akabuuzo katono nnyo okabuuza ni kwa bali babiri kabuuza basiraamu bana babiri enteekateeka y'okutandika okusiba sitaani yatandika ddi amaani yalinga amanyi ekyo yabaddamu. ndooza amaani yakitegedde ekyo alagidde okusiiba eddi eddi bannaye musirike mulembe gwa nabbi njagala Muhammad kuwulira ansa y'abasiraamu bano ababiri wangi mu mwaka Ramadhani yatandika mu myaka nabbi amaze okutumibwa nziraamu bulungi zindako mmale okubalira obuno byebino ogambye eddi noonya lunaku olutuufu nabbi Muhammad lumbuze naye nabbi Muhammad
ku mulembe gwa Nabi Muhammad wakati w'emyaka 23 gye yakoleramu obwannabbi. Okay. Setaani enteekateeka y'okumusibasibirako mu Ramanzani yatandikira ku Muhammadi. Abasiraamu abaaliwo okuva ku Adamu nga Muhammadi tannajja baali basiiba. Setaani baamubateeranga ye n'ajolonga tebasiibanga Ramadhan. Basiibanga ki? Tebasiibanga Ramadhan. Basiibanga ki? Kaakati Mulumba tutegeere basiibanga kyolyoka obuuza ekyo kiddako kino ti basiibanga kusiiba kwabwe. ng'ani abalagira? Ndindako ng'ani abalagira? Nga abalagidde nabo nga beeragidde. So abedda basiibanga. Lindako mwami moderator, kati nina abasiraamu bano basiibanga byabwe nga Allah yabalagidde. Nedda Katonda yali amanyite okusiiba kulungi. Naye abantu bagamba nga twagala kino katukisiibe. Mu Qur'ani Mu Bayibuli. Mu Qur'ani abasiraamu abedda babuuza. Abasiraamu abemabega bali mu Bayibuli, mu Qur'ani tebaliimu. Abasiraamu abedda bali mu Bayibuli. Okay. Sheikh Aman. Abasiraamu abedda bali mu Qur'ani oba bali mu Bayibuli? Mbadde nsaba tuyambe gwe Sheikh Muyivu. Gwe twesiga wano chairman yakutongoza. Mbadde nsaba buyambi okuva gy'oli moderator. Tuli ku mutwe eki. Okusiiba kyeki. Bagenda kiteekayo Sebeera mu kanyomero ako. Kati tubuuza. Akabuuza okusiiba kyeki. Ndi mwesiimu nnyo Sheikh Aman. Sheikh Aman. Leero watuddaawo kyobola wansemberedde wano nga microphone yo ngiinako obuyinza ngenda kujjako gwoyogere ffe nga twogera birala naye nga tewali akuwulira. So mbadde nsaba tukwatagane bulungi. Ekibuuzo abasiraamu abedda nze mbuuza oli yabuuziza ebyo nabibuuza Haji Lubowa. Nze kati nze mbuuza gwe abasiraamu abedda bali mu Bayibuli oba bali mu Qur'ani? Wonna kubanga Bayibuli gyoyogerako ne Qur'ani gyoyogerako fe abasiraamu okwawukanako namwe abapentekoota ffe tukkiriza mu kye tuyita alkutubu samawiya arba, ebitabo ebyava mu ggulu wadde byali bingi naye bye biri prominent ebyayatiikirira biri bina. Tukkiriza mu kitabo ekiyitibwa Tawurati, Tora eyaweebwa nabbi wa Allah ayitibwa Musa alayhi salaam. Tawurati kati Tawurati fe abaafuna omukisa ne tuyigirizibwa tugisanga mu bitabo ebitaano ebya Musa, olubereberye, ekyamateeka olwokubiri, okuva, Baleevi n'ekitabo ekyokubala. N'ekitabo ekyokubiri kye tukkiriza abasiraamu tukkiriza mu kitabo ekiyitibwa Azaburi ekyaweebwa nabbi wa Allah ayitibwa Dawuda alayhi salaam. Zaburi tugikkiriza. Tukkiriza mu kitabo ekiyitibwa Al Injil ekyaweebwa nabbi wa Allah ayitibwa Isa alayhi salaam, the so-called Jesus. Tukikkiriza. Era bw'osoma mu kye tuyita the four principal gospels of Jesus Christ, tusanga Matayo, Luka ne Yokaana. Onkoze ekibuuzo abasiraamu abedda tubasanga mu kitabo ki? Kati Musa, Dawuda, Yesu baali basiraamu. Tebaali basemeniside, tebaali bagatuliki, tebaali basamize, baali basiraamu. So abasiraamu abo tubasanga eyo. Kakati ekyokusiiba ekyo teri yakikubuuziza, teri yakikubuuziza. Bonna baasiiba. Ng'ani abalagidde? Ng'ani abalagidde? Twagala tulabe Katonda we eyalagira Adamu okusiiba. Era omutulage kwagolesa ebyawandiikibwa n'oleeta ebyawandiikibwa.
bwe tusoma mu ssuula ey'okubiri eyaki otondeetako magena na madda nedda twagala buno obudde bwange Essula ey'okubiri Sheikh Amani jangu obwedda toyogera nga nsirisi Jangwe. Tawuraati kati nze nina bayibuli bwasoma mu Essula ssuula ey'okubiri ey'okubiri eyani essula ya 2 aya 183 ate ng'ogambye Allah subhanahu sirika musumba olimba ojja kumpa endowooza ey'okubiri ne bwakomaawo bw'aba yamaze obannyonnyola nti Dawudi Musa ne Yesu bali mu bayibuli Tawuraati Zabuli n'Enjiri kati bw'aba ayagala okunnyonnyola okusiiba kwabwe ate lwaki ayagala kuleetera mu Suratul Bakara yagambye wonna kati omukisa gwenfunye moderator omukisa gwenfunye nti obujulizi bwonna obambadde mbujja mu Qur'ani oba mu bayibuli obuyambako okuddamu ebibuuzo by'omusumba amaze okumatira nti ansanjirina era naŋŋamba nkomawo ekyo gwe okyogedde kakati bw'oba omusumba oli mwetegefu okuyiga tula oyige fe bino ebyaffe ng'abasiraamu tisi byakupanga nanti ekimuluma omusumbaaekikuluma musumba kwe kugamba nti nabbi Musa nabbi Dawuda Yesu baali basiraamu mu bayibuli wonna oba mu bayibuli oba mu Qur'ani bonna baali basiraamu kakati Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga y'okusiiba oli ategeere Sheikh Amani yagambye obusiraamu obw'abakadde bali abadda bali mu bitabo byonna ono Haji Lubowa yagamba bali mu bayibuli mwokka mu Qur'ani tebali wamufunye bubi mwagala kola nongosereza tebe nayogedde bwe yayogedde kati mukwatagana nedda tebasobola kukwatagana balayika banjawulo bibye byasobola okusoma mu bayibuli nakulagayo obuki abasiraamu era banaye obukafiiri kibi nnyo ani mukafiiri agamba nti abasiraamu bali mu bayibuli mwokka moderator wootaali nabagamba nti ekigambo obukafiiri si kivumo tewali akigambye tewali agambye nti taito fe gye tugambye eweebwa buli muntu yenna nze kyengamba kiiki omukafiiri yono agamba nti abasiraamu bali mu bayibuli mwokka mu Qur'ani tebaliyo ye mukafiiri ebibuuzo 10 nedda kiri kimu obuuza 10 tekiri kimu gwabifuule 10 kati obuuza ki mbuuziza neŋŋamba kyotegeeza nti omukafiiri yono akkiriza nti omusiraamu ali mu bayibuli mwokka mu Qur'ani taliyo moderator okuva n'olwaleero kati nkusaba n'obuwombeefu nga gwe moderator saagala kuddayo kunvuyisa tegedde ono bw'aba abuuziza ekibuuzo ngenda kukiddamu ate ombuuza kibuuzo kirala nedda ekiramu kibuuzo ate onvuyisa nedda tejja kugwa weevuyisa obuuziza ekibuuzo nyina ekibuuzo kyekindese ekkalaamu eno omusajja yakubuuziza ekibuuzo abaasooka baasiiba batya bwati gwe tewasoma kati ne bwe naakuwa olaba nti goli tosobola bitegeera nti goli mukwevuyisa omusajja ono yabuuza ekibuuzo abasiraamu bano tubamanyira tutya baali mu bayibuli baali mu Qur'ani tonadda nenkugamba ekibuuzo ekiri mu bayibuli basiiba ne ekibuuzo ekiri mu ddiiro sooka okinnyonnyole twagala kutegeera bwe tugamba nti oyo kafiruna mukafiiri yono akkiriza nti abasiraamu ab'edda bali mu bayibuli mwokka oba ekibuuzo kyo mu Qur'ani tebaliyo ekibuuzo kya moderator okuyizemu ekyo tuwulire ekibuuzo kibuuza kirungi ekifaayo okwagala okumanya omukafiiri yaani kirungi ono talina kibuuza kati bw'olaba omutwe gwange olaba nga tegusobola kukubuuza nti omukafiiri yaani gwe mundowooza gwe bw'otuddawo mu ntebeyo ne weetoolooza omutwe gwo olwokuba teguliko ntalabuusi ogwange guliko nviiri ogwo guliko ntalabuusi lwaki kugambye okome okunvuyisa sinnaddamu bibuuzo byono n'omusumba atwalibwa nga kintu kikulu nze mu puroguramu bwonna owulira obulokole bwonna ono gwe busimbyeko amakanda bwe busimbyeko amakanda gamba ekibuuzo kigaana ekyaki
kibuuzo kye kiganyi olokole bwobwawa yaluwa awo nayogera nti no obusiraamu obukadde buli mu bayibuli buli mu bayibuli mu Qur'an ye mukafi oba ono agamba nti buli wombi kuba biri omukafiri yani omuntu takyabuuza oba tasoma tuwuli obukafiiri tebuli mu bitabo muno ono agamba anti kankuddemu bulungi ekizibu abakristaayo kye mulina mubuuza ebibuuzo nga mulina kyemwagala ffe tuddemu kyobola naye mala okudda ngo alimbye itisaike mulina byemwagala tuddemu kakati gwe mukulu kaaya obukafiiri bwobuuza simanyi mu bayibuli mu Qur'an omukafiiri tali mu bayibuli tali mu Qur'an obusi bukafiiri nze okwawukana ne seeka tebuba obusi bukafiiri wabulanza okwawukana naawe buba bukafiiri munzikiriza buba bukafiiri n'okwawukana n'ono era buba bukafiiri esebo kakati ekyo bwe tumala okukiraba tubuuza ensiiba y'abantu bano abaasooka abaasiba Ramadhaani ono yabadde akibuuza kyawedde kubanga kino ye abakiwakanya ayinza okuba ye ali mu kiwakanya basiibanga byabwe ono alimba kubanga byabadde alimba mbw awandiika si bye bino byaddamu after 2 years from Mecca kyowandiise kuno kati ate kyebabuuza kirala era nawandiise kuno kakano ku TV bakalabi sikeeko moderator kati wadde oddamu ye yabadde amanyi nti abajja kizza eri kale owejjokolera kekano kobadde owandiise sebuomunokola abuuza nti sitaani atandikwa ddi okusibibwa kibuuzo kyetugenda okuddamu ate obuuza kino obuuza kino oli azzeemu ebigene twabaddeko kakati twatubuulire sitaani asibibwa ojja lwakuba ondi wala mbadde ngenda kuwasooba nibali tugende mu maaso webale nnyo ekibuuzo kyange kibadde kyange abatuwuliriza abalungi tweyanziza okutubeerako n'okutugoberera ekibuuzo kibuuza nti shaitani atandika ddi okusibibwa mu Ramadhan ekibuuzo kibuuza shaitani atandika ddi okusibibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu sura ey'okubiri ya Qur'ani aya wotandikira ku ye13 paka 36 Katonda bwe yali ayagala okutonda omuntu yagamba wa idhikala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa Katonda bwa musitole okugifuula enyimpi Katonda bw'amala okubeera nga atonze omuntu Adamu byoyogera biri awo mu 13 mpaka 13 ngambye to make the story short. I don't think you need to make it short kubanze nkuwadde obudde tusomeyo tunyonyoke bulungi okay nkuyambe yes Sitaani etandika ddi okusibwa Suratul Bakara aya 13 nakutereddewo bataddewo ate ng'okyusiza 13 wembadde ate lwaki okyusiza ka tugende mu maaso ewu ate mu maaso obwa kati olanga aya ndala nedda wenyini woobadde ka tugende mu maaso tubadde mu ssuula ya 2 ompadde Qur'an mbadde taata longoosa osome nze wentadde ndiko nagizikirizibwa ku Allah ayinza okunkuba emiggo naye abudisa busolo yangamba nze huwa mulanzi katulenga batandika osiba sitaani kyatuwa ntandikidde ku ya 3 mu 4 mu 13 ovuddeyo so si bakugamba kusoma badde ogenda kutulimba ati era bye mbadde nsoma bye biri wano
ewa bifaanagana. obadde osoma ng'osoma olabako ate nze nga nsoma nzijja muki mu mutwe. okay so bw'osomye ng'ojja mu mutwe gwe n'olimba Nezikyuka. nze asomye nga ndaba ne sirimba. 13 ntandise 14 wa idh sokolange ayintu nzikiriza mukwatemu 2:34 katonda agamba auzubillahi minash shaitani rrajim wa idh qulna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa li iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. jukira mu kiseera katonda lwe yagamba bamalayika nti muvunamire adamu naye si ya 134. kale Tebavunama yongero otereze bulungi okujjako ibilisi sookatirekawo abatugoberera muzikirize nkole ku nsimbi zino kati nnyo saa ziweze 11 ez'akawungezaako nako lwaleero tukomewo nkyali ne Sheikh Amaani ono.